Mu kalulu aka 2021 okulonda okwo twalaba NBS nga kumpi etubuulira buli kimu balipootinga mu nsonda zonna, era abasajja baayo abazibu ennyo bwe batyo nga boogera bwe balangirira biki ebibadde eno results zibwezi tebageza kugattagatta ne bagenda mu kakiiko k'ebyokulonda eri abo bennyini nnyini gye byali bituukira saidi z'ekkololo wali, bwe batyo ne bayingirayo nga n'ababala bennyini nnyini abafuna results amuteekako akazindaalo n'annyonnyola nti tuli mu kububala kati mbala bwe bityo. Naye muganda wange gye byagenda okubeera nga biggweera, bano baalaga omutima ab'oludda oluvuganya gwe baalaba nti TV eno eya NBS yali erabika muganda wange erina gwekolera, era n'okutuusa kati bwe biwaayino nsuubira okuba nga sirabangayo interview aba NBS gye bali bazeemu okubeera nga bamuggyako. Ntera kulaba NTV kyava ku ekyo mu kiseera ekyo nga bagamba nti bayambako nnyo mu kubba akalulu. Kuno mulundi era munnaye kikomyewo bwe kityo, David Lewis Lubongoya nga Secretary General owa NUP abaddeko byayogera ebizibu ennyo ebikaawo ng'abyolekeza TV eno eya NBS oluvannyuma lw'okuba nti nno era etandise omulimu gwayo okuvunza NUP n'okulaga nti nno ne ofiisi zituuse okubeera nga zibalema bazigaddewo. Kakati nga bekutegeeza tuli Kampala, Uganda, era aba opposition mu kibiina ekya National Unity Platform bwe batyo bategeezezza nti TV eyaffe eya wano local TV station NBS etandise omulimu gwayo n'okubeera nga basaasaanya obulimba mu sitole zaabwe ezanjwanjwe. Kakati muganda wange bano batandise okubeera nga bawa report enfu nga bagamba nti offices z'ekibiina wali mu Northern Uganda ekya NUP zigaddewo, era nga aba NUP bagamba nti bano batandise kubanga akali bakenda okalabira ku mukunda, batandise okubeera nti bateeka NUP mu musana mu ngeri y'okugirabisa nga bwe tuyingira akalulu 2026, era nga bagamba nti buno munnange si kubeera nti mulimu mubi ogw'obwannamawulire ku kye bagezaako okukola, naye munnange guno mulimu ogwa ddala n'ekigendererwa ekyokubeera nti nno baprojectinga negative image ey'ekibiina ekya NUP, nti basiigira abantu ekifaananyi ekibi nga babalaga nti NUP kibiina munnange kitalina maanyi. Mu statement eyakoleddwa Lubongoya nga agezaako okunnyonnyola abasajja bano aba NBS kye bagezaako okubeera nga bakola, era mu ripooti eno nkutegeeza nti NBS yagambye nti NUP yagaddewo ofiisi zaayo mu Northern Uganda. Ekintu NUP ng'ekibiina kye bagamba nti si kituufu, ofiisi ekyakola kinnawadda. Sinzira ku Lubongoya yagamba nti tulina operational offices 5 mu mambuka ga Uganda. Gulu waliyo, Lira waliyo, Arua waliyo, Moroto waliyo ne Koboko waliyo, era nga buli lunaku ziggulawo ssaawa 3 paka ssaawa 11 ez'olweggulo. NUP nga batutegeeza nti tulina ba-administrators abaddukanya offices ezo, era enzigi zaffe ziba nzigule buli lunaku eri abantu, eri public. Kale obukulembeze bw'ekibiina bwe butyo ne bulaga obutali bumativu ku report eyakoleddwa TV eno eya NBS ne beebuuza ekigendererwa ki, era nga Lubongoya yagamba nti bwe kibanga tekyabadde kigenderere, baali badde bwe batyo beesitula ne bagenda ku offices mu nnaku ez'okukola n'ensaawa ez'okukola ne bategeera ekituufu, naye bwe tutuuka tubategeeze nti buno bwabadde bulimba bwennyini nnyini obwasaasaanyiddwa NBS TV
Nuupu Secretary General David Lewis Rubongoya bw'atyo muganda wange mu statement ye gye yakoze mu kunnyonnyola ensonga eno yagambye nti munnange kyewuunyisa era kyennyamiza NBS TV okubeera nti yakkiriza okweyisa mu ngeri ey'ekigega neewa information etakwatagana era n'agamba nti kino kyeraga bwerazi nti baagala kubeera nga bayisa olugayi mu kibiina kyabwe n'okukiswazaswaza olwo basobole okubeera nga bakiremesa okubeera nti kifuna obuwagizi mu kukunga abantu. Bano nno munnange nga ekibiina kya Nuupu ne basaba TV ya NBS ejjeeyo ekintu ekyo eveeyo egambe bannange bye twayogedde tebiriko mutwe n'amagulu. Rubongoya yagamba nti basuubira okuba nti TV negenda kujja ejjeeyo statement yaayo ne apology olwo baveeyo beetondere bannayuganda. Rubongoya n'alabula nti singa balemererwa okubeera nga bakola ekyo kigenda kuba kikakasizza buli munnayuganda agenda kukimanya nti bano bagenda kuyambirako ddala General Museveni okukola emivuyo n'okubba akalulu 226. Jjukira akalulu akawamu wano Uganda kaliwo 226 era mu mwezi ogwa January tujja kuba ndowooza ennaku z'omwezi oba 2 nga twakayingira mu nnaku z'omwezi 2 awo tutandika okubeera nga tulonda General Museveni owa NRM. Bw'atyo muganda wange akazito we kamutuuse okuva mu kibiina ekya Nuupu era abayambire batandika NBS y'emu ku ezo muganda wange TV eziyambye ennyo General Museveni okusobola okubeera ng'ayisawo by'ayagala. Ebintu ng'ebyo nga bikyaliwo wano mu Uganda tetusuubirawo nnyo muganda wange kumenya mu jjenje ekkalu. Kiba kitegeeza nti amaanyi galina okubeera nga gongerwamu kubanga era ojja sanga omuntu wano nga yakugamba yasoma era nga alaba nnyo NBS kubanga ebintu byayo bimu biri mu Luzungu edibatabika era nga ye bakkiririzaamu kati weesanga ti amawulire ng'ago abeera agatutte awatali kunoonyereza kwonna so nga n'agamuwadde abeera takoze kunoonyereza kumala. Naye olw'okuba nti munnange 226 erabibwa nga project nti General Museveni bwe bwajjayo empapula eza nomination kiba kitegeeza nti muganda wange akola buli kimu ekisoboka obutakuba bbali era nga kino kituukiriza muganda wange General Museveni tasobola kubeera ng'akikola yekka. Kitegeeza nti aba ayita mu mikutu gy'amawulire oba abantu abo aboogera nga ba Calvin Kayanja n'emikutu gy'amawulire emirala okusobola okubeera nga munnange ategeeza abantu by'ayagala babeere nga bakkiririzaamu olwo ye muganda wange ayitire mu underground akole ekyetaagisa.